kusaba ku leno eri omukulu tutajuza kamiliyoni ansaba akwatibwe kisamuzeyi wange era nga nsaba nganza omuntu Wafangoni bagenda maaso n'okunoonyerezebwa era nga yoyo omu ku basuspect ye bwe twogera yeetonze kati waliwo akwatiddwa mu mawulire ge tulina okusaba ompuliriza bulungi nnyo Bampita Hanzi omuvubuka ayitibwa Tutu the Man nga erinnya lyakozesa ku mukutu ogwa TikTok ono nno avunaanibwa ku kya kifaananyi kya Museveni okukiziika assaako n'okukozesa olulimi akooti lweyise olw'obukyayi kati omulamuzi w'eddala erisooka wali Entebbe asazewo ono amusindike ku alimanda mpaka ennaku z'omwezi nga 17 lwakuvoola mukulembeze w'amaggwanga kitegeeza nti mu bbanga lya wiiki 3 abavubuka abavoola omukulembeze n'okuyuza ebipande nakubwako waliwo yayuza ebipande bya Museveni omulala yajja n'abisalasalako emitwe ebifaananyi 5 yali mu disitulikiti y'e Busia so kitegeeza nti ate wamma wobikwatako oboziza musango gwa Nagola video buno bwe bamukolo Tutu the Man aze akikola lunywe ate nga abantu bamulabula naye nga abagamba temuyirina kye mungamba singa twakiyiga dda singa twalina obusungu nga bwe basiba abantu nga tewali kye bakoze nosiba omuntu because I supported Bobi Wine tetuvumye tetukutte mondi nothing just to support Bobi Wine and you arrest us okay omuntu gotavuga mu ggwanga waba takwagala mu ggwanga alina kufa oba alina kusiba omuntu gotakwagala naye kitegeeza si muntu olw'okuba temukwatagana mu ndowooza so whoever been sharing my video to Uganda police you a fool I was praying on your mind and I've got you ati ono yegatta ku Madubala ate n'omu eyakozesa era olulimi olw'obukyayi hate speech eyo yakozesa ku famire y'omukulembeze w'eggwanga era nga ono musajja mukulu akyali mu mida wetwogera ono amwegasseeko ate oba oliawo abadde anoonyerezebwa ng'ayisa wali ku mukutu gwa TikTok abali ku TikTok abamu bagamba atalina buzibu abalala bagamba nti yessaawa akiwulire era bamugamba ojja kiwulira Yeah. Put on the mic. Driver. Namba kwa mubuzi wa takisi. Bambi tukukoye. Otuvuka bubi. Sebo driver. Namba kwa mubuzi wa takisi. Bambi tukukoye. Otuvuka bubi. Tusabo tivem. Kubo tivuka bubi. Sigiyo. Wawamba pambe. Tusabo tivem. Kubo tivuka bubi. Siyo wawamba pambe kanku kambe konga sikutide kwa mukulu eyeyitamko oyagala ne kitaba nicyo kituvuge ngatefe tulina omuvuzi ngamba omuvuzi waffe wemagere ngamba omukulu amanyi okuvuga kati agava ku Fangoni si mawulire malungi bano nabo ate oboolyawo bagenda maaso n'okubanga buli ssawa eziyitawo ate bagenda maaso mu kutya oluvannyuma lw'omusango gw'obutemi musajja mukulu ayitibwa komanda mudogo twamukulazawe misana nga y'omu ku bali ate oboolyawo kuvunaanibwa kati ono ali mu kubanga yeetondera kamiliyoni njagala osooka omulabe naye abalala bakyagenda maaso n'okubayigga nga ate ono y'omu kwabo sooka olabemu ate ensonga endala nnyingi nnyo nina jjajja lwagadi ayogera ku kibayita eggaali information ayina mpanvu nnyo sooka naye omwerolere nga ntwala okusaba ku leno eri omukulu tutajuza kamiliyoni era nga nsaba nganza omuntu nansaba akwatibwe kisamuzeyi wange nakuyisa bubi we nakuyisa essimu yange nga nkutyoboola naye nga mbadde nsaba nga olinga muzeyi wange olinga mutabani bo tulinga batoobo mbadde nsaba n'abawagizi bo nga neggwanga ddamba baba kamiliyoni badde nsaba tutekewo emirembe era nga nsaba tusonyiwo sigenda kuddamu kuyisa bubi nsaba terewo emirembe muzeeyi waffe siriddamu kukuyisa mu maaso siriddamu kikola nganza omuntu era nga mbadde nsaba okukwatibwa ekisa mukama waffe n'abawagizi bo nga neggwanga ddamba sigenda kuddamu kuyisa mu maaso ebintu by'eggaali biri bwe biti when someone is killed tebasooka kunoonya yakubye banoonya mukulu wa ggaali nga bwe kiri Mexico nga bwe kiri Colombia nga bwe kiri Haiti naye because abantu bali exposed kumanya ti Haiti kiri kitya gangs ez'ekibuga ez'aba artist zawamba ekibuga Haiti zezi controllinga oba kitegedde kakati olwaliro bw'otunuulira eggaali zonna nga bw'oziraba lwaki tetubeera ne tweyigirizaamuko
tutandika okukola eggaali nga zirina certificate. Obeere ne bakanyamba abakuuma nga balina certificate eya body armor tibe bakuuma International IBA, International Bodyguard Association. Negwe okutta omuntu abba simu kati ate yakutambulira kati ng'oli artist. Akati njagala kugamba the disadvantage. Okimanyi nti bw'obeera n'abantu abo tobasasula. Ne bwe bagamba ffe jjajja tuleke kameeme man. Kati kameeme bulijjo ogenda okuyimba bwe babba essimu ya kasitoma akwagala ogenda okendeza ku bakasitoma abo. Naye nga tokiraba it comes in the long run. Kutegeera. Nti abaana bajjayo bati ono ayagala bakuba ekifaananyi. Omuntu azze n'akasimu ke omwana akakuttemu n'agamba where my phone, where's my phone? Oyegenze. Kakati nze this is my prayer. Buli artist ali Uganda lirako nti abantu bamumanyi kuba abantu okumanya si buwazi si kifuba. Naye okukimaintaininga n'obeera ng'osobola okuyimba emyaka 10, 20, 3. Yes. Wetaaga reward. Eno ensi gye tuli mu nzibu. Eno ensi ya nkokola. Eno ensi abantu bakola balikinga olina platform erika abantu abajagala wakiri baagala bagijjeko. Era waliwo abasabirira baji blocking. Point ogitegedde. Kakati but the problem is because we never get such talks. Ate oba oyogera ebyamagezi ng'oli agamba oyayogera bullshit mwana oyogera tategeera. Because ye alina kyawagira. Oli ajja n'awagira omuntu agamba nti nze omusaayi gwange gwonna gujjudde ragadi. Era bw'oyogera ku ragadi nkutta. Ate ragadi n'ajja akola ensobi. Kati wakola ensobi era ensobi n'esigala nga bagiwaana. Otegedde pointi yange? Nkutegedde sebo. Nze lumu bwe batomera Weatherman nali ani akutte mu network bannange. Tuli wano ne jjajja Ragadi. Bobby Wine, Buchamani. Esimu ebadde freezing nze jjajja tetukuwulidde. Jjajja tetukuwulidde esimu ebadde freezing nze okomyola eringa ogamba bwe batomera Weatherman. Twali ku Club Silk. Ne batugamba Charles Drive tugende tumulabe tumukwate. Mu butuufu okufiira omuyimbi twagamba tugende tutaase omuyimbi waffe. Tudduka tusanga abasajja ku Prince Charles Drive Kololo. Kololo yes. Bano abaana olw'obusungu okufiirwa munnaabwe baakwata omusajja yali atomedde ne bamukuba. Naye nga gwe bakuba tebamumanyi. So nze ne mbagamba Megaide temukikola temukuba mulindeeko kuba already yatomedde dde omuntu yafudde. Now we're going to make another mistake. Bagenda okumala okuba obulungi nga gwe bakubye eddiini wa studies eya Makerere. The Dean of Studies mumanyi? Ne mugamba Professor Ikudu. Sorry for what has happened. I'm very sorry. These boys are bitter. Katujjukira nze nkyetonda kuma omusajja bamukuba yali ayigiriza mukyala w'emmotoka kiro ne batomera Weatherman ku boda. Njagala bayigiriza ebintu ebiri mu group kibitegeeza n'obuzibu obubiriko. Yali ayigiriza mukyala w'emmotoka ekiro. So ne batomera Weatherman n'afa n'owa boda n'akutukako amagulu. So kakati bwe bali bagezaako kubanga abadduka abantu aba boda ne tubasanga Kololo mu junction eya Kololo. Awo abaana bwe babaweera ebyabwe kibooko tteke biki maama taata n'omwana waabwe. Kakati omusajja gwe baakuba bulimu yali tamumanyi kuba bafiiriddwa. Naye omusajja nga yakulira ebyokuyigiriza Makerere nze nga mumanyi. Kati ekyaddirira omusajja bamutwala mu ddwaliro. Bwe bamutwala mu ddwaliro ng'abamukubye bonna feesi azimanyi.
naye abagambye nti temukubanga nzijjukira. Jeno Katumba Amale yali IGP wa polisi. Namugamba nti genda okubirera gadde ayita abantu be bonna. Omusajja ali mu ddwaliro ne mukazi we bawanisa amagulu n'emikono waggulu. Naye singa baafa, singa buli yaliko bamusiba for life. I think ogezako kutegeera point. Now what happened is I was called by the IGP Dragadi ne team yo mwakubye professor. Ninga matezi nakubyeko. Akakode kasoko kunteekamu nzisoke basoko kunganti nakubye professor. Then we nganti sakubye professor kitegeza nabaddewo. Yes. Nebanga banyimirire mu kaguli ngenda kubeera nga nze mujulizi yaliwo nga ndaba banonga bakuba. Imagine industry yonna okuli Buchamani, okuli King Michael, okuli Chameleone, okuli bonna babaddewo mu kuba. Kati nga nze nokudda side eri babadde side eri nga mintu yakubye ate nga ndi muyimbi. Ne Bobby yaliwo. Now the olaba tufiridwa munaffe ndabi Musa we Dubai agamba atya omusajja bwe tugere mu ddwaliro nakerayo in the morning ne mugamba tusonyiwe naffe we lost a person twafiridde omuyimbi waffe omusajja n'agamba omaye kiriwo nze n'omuyimbi nasasudde dda famire ye naye nga juka abakubye tebamanyi ng'omusajja asasudde dda ne famire bambi yeetonze nga n'owaboda bamusasudde dda famire ye ne treatment nga bakoze dda ne ku by'okuziika. So twagenda ne tuziika Katuma Amala ndamu nankubira naga Mr. Ragadi timu yo yonna yonna yaba abavubuka abo abayimba mbeetaaga balipotinga ku CPS naye batakikola. Buli luguudo lwonna olutambula mu Kampala ngenda ddugala mbakwata. Era kyenkugamba twagenda okuva okuziika twazibikeyo ku Gayaza Road. Tugenda okutuuka mu city nga nze ndaba road block bungi naye engeri gye bankubidde essimu ne banga ssebo leeta ttiimu yo nze nange batiimu netandika obbakubira mbagamba nti kirabika emiwunyo gya ddala. Emiwunyo gize kati buli omu natandika okutawanyika left right ndowooza bimanyi wali twali mu group nga tugamba naffe yasse waffe kubanga naye biri byafuuka bya ddala. Buli kalodi block akakwatayo muyimbi omu ku omu. Twagenda nga tulira ku radio nze nali ntadde mu radio mu motoka nze tebagamba kunkwata kwanze saakuba nga ntadde mu radio gamba omuyimbi Bugembe Buchamani bamukutte nenyama banasajja buli street ne yali waliwo yali Kamocha waliwo yali Gayaza Road waliwo yali Kampala Road ogenda okera ku macha ngaba balayinize for court ngaba mpito kujja mu court zene bagamba zisijja kudumiriza bayimbi nange ndi muyimbi naffe twaluziza omuntu ne bagamba waliwo n'olaba kye bakola bakuba okuba omuntu nze kwolole nasoko kitegeera njagala okukigiriza abantu abali kuno ku live eno oluyi e Uganda lwa milioni 3 Ragadi somesa oluyi millionaires 3 mwaba katimanyo oba nako ye bayameka nenga oluyi kati omuntu akuyikiriza na make nga sure nti omukube empinga 3 asolo kweza omwenda atereze ebizibu bye ndozo kakati wendaba abaana olwaliro nga baga nti bali mu ggaali akuyikiriza nayagala empisa tu zezo milioni ajja nakusuna mwamala okusuna oli nateekako kamera natandika kamera roll
kati gwoda ozampi nateka side no agamba nkuba yongera okube eno nga babala nokola 3 nokola 6 nokola 9 boya galoteka ko neteki ndoza ya 5 abantu bonna bekaza ulabona tadeo MP 10 milioni 3 Ndizina milioni 3 MP 10 ebintu byembagamba bya ddala abaana batakimanyi abagamba ndize nkusula mukati nze kubake otunula omwana nga yekyanga bwati kubanga nako yajikuba kisenge nezimba ojja kuba omuntu bakutwale mukaguli bakugambe milioni 3 obe miezi 6 ngewamwe mu family tewali na mitwala 5 basokera kuleke miezi 6 bwe bakutwale bakulimirizeyo tena iza nakuolereza ku ebyo lwaki ngamba abantu so message abantu banebuuzaako edda twalinanga bagitanga Lions Club ng'abaana balwana buli lunaku but okulwana kyakabi nnyo nti abantu bakuwana nti oli wakabi naye omuntu naafuna problem oba naafa